being elected. Ebibiina ebyenjawulo ebirondoola okulonda nga byegattira mu mukago ogwa Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda ekimanyiddwa ennyo nga CEDU bazze balondoola okulonda mu Uganda kyokka gye buvuddeko akakiiko k'ebyokulonda kabagobye mu by'okulondoola okulonda olw'ensonga ezitali zimu. Akakiiko k'ebyokulonda kayimirizza enkolagana yaako n'ekibiina ekya CEDU ekirondoola ebyokulonda kubanga waliwo ensonga zetwalabye nga tezikwatagana mu mbeera eno gye balimu kati nga CEDU tebakkiriziganya na tteeka erirungamya okulonda okw'olusi 1, so twabadde tetusobola kubawa accreditation ogenda okulondoola exercise gye batakkiririzaamu kuba baakiraga era bazze bakyogera nti tebakkiriziganya na nkola ya kusimba nnyiriri mu mugongo. Kyokka bano babadde tebannaweebwa bbaluwa ekakasa okugobwa kwabwe okutuusa lwe bagifunye olwaleero era ne basomeddwa mu lukuŋŋaana olubadde e Kansanga. And today we are here talking about a ban on voter education, a ban on election observation. There is something that doesn't surely make sense. Olukiiko luno lukubiddwa n'ekigendererwa ky'okusala amagezi ku ngeri gye bayinza okwenganga embeera eno. Olukuŋŋaana luno mpawo gwe lusosodde era ne bannabyabufuzi balwetabyemu okubadde yaliko omubaka wa Lubaga South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era ssenkaggale wa Conservative Party John Kenny Luchamuzi wamu n'omubaka wa Jinja Municipality East Paul Mwiru n'abalala. Bano bagamba tekyakoleddwa akakiiko k'ebyokulonda kikyamu era bagenda kukirwanyisa. Twagala okuvumirira ndese kuvumirira yenna a statement yakoleddwa Electoral Commission mbu ajjawo CEDU era agigaana okukola emirimu gyayo ate nga emirimu CEDU gyekola gy'abantu bonna ate nga be bannannyini buyinza. Bannannyini buyinza nga mwe muli n'ebibiina by'obufuzi tetujja kukkiriza kututwala nga bwe baagala mu ggwanga eryefuga waakiri okufa. We will fight on. Abasedu bagamba nti obuyinza buli mu bantu nga n'olwekyo akakiiko kaweereza bantu ate nga ne CEDU omulimu gwekola egukola ku lw'abantu so si ku lw'akakiiko n'olw'ensonga eyo tewali alina buyinza kuyimiriza mukago guno. Waliwo n'abantu ba bulijjo abavudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga bano nabo bavuddeyo ne bawakanya ekikolwa kino. Now no observer, because international observers won't be here on the 27th. You are going to see running battles in the 7 municipalities. Ssentebe wa CEDU Dr. Livingstone Sewanyana oluvannyuma atubuulidde ebituukiddwako mu kubaganya ebirowoozo kuno ng'ekisinga obukulu bagenda kugenda mu bantu be baba basalawo kubanga obuyinza buno buli mu bo. Basazeewo tuwandiikire akakiiko ak'amateeka aka Paalamenti ya Uganda nga twekubira enduulu olw'ekyo Electoral Commission kye yasazeewo. Era basazeewo ensonga eno yeetaaga okugenda mu kkooti. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti ensonga ezisinga okubatabula ne CEDU kwe kuba nga yali ewakanya okulonda kw'okusimba mu mugongo n'etakoma okwo ne batwala ne mu mbuga z'amateeka.